This is Fahad TV UG. Subscribe. Buterevu nkwaniza ku Fahad TV UG ngenda kusaba gwe na o subscribing ku YouTube channel yaffe ya Fahad TV UG. Bona subscribing tojja kusubwa video zaffe zonna ezinabaziterebwayo ku YouTube channel yaffe ya Fahad TV UG. Bontu batuusako nyumba z'aba celebrity kosa n'abasajja ab'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Ngenda kusaba bambi o subscribing ku YouTube channel yaffe nojja kuba tosubwa video zaffe zonna. Jenyigiddeyo nayo nyamba tuuseko ennyumba ya Kigundu omugagga amanyikiddwa ennyo. Wantu batuusako ennyumba z'aba celebrity kosa n'abantu ab'amaanyi. Wabula njagala mbeko ebimu bye mbatuusako bikwatagana ku musajja ono mugagga Kigundu. Nkiwa mumanyi mwena alina n'ebizimbe mu Kampala wano mu Uganda Kigundu. Njagala mbatuuseko ko ebimu kwatako. Bagamba amanya ge gaddala Hamis Kigundu era nga amanyikiddwa nga is a Ugandan businessman omuna Uganda, investor ate nga real estate and property developer. Era nga lawyer Kigundu. Ye CEO wa group of companies. Era nga bagamba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1989 era nga alina emyaka 38 egy'obukulu. Kigundu gwe ndi mu kubatuusaako era nga yazaalibwa mu Kalungu district gye baamuzaala. Musajja mukulu gye bamuzaala myaka 38 egy'obukulu. Yazaalibwa nga 1989. Obugagga bwe azitowa obukadde bwa $87. Sente nnyingi nnyo okutwaliza wamu. Alina abasajja bangi nnyo baasinga abasajja abazungu. Obugagga bwe sente nnyingi nnyo z'alina njagala batuuseko ennyumba ye akasente atono baaba ennyumba ye gy'alina. Jjukira musajja mukulu yali agambye nti ayagala kuzimba ekibuga wano mu Uganda. Kuzimba ekibuga nga kiki mu Uganda nga bw'okigendamu obanga atali mu Uganda. Yiyo ennyumba ya Kigundu. Nyumba ya Banange simanyi nakinyiza kwogera kuba ate ndo yo nyumba ya maanyi nnyo. Nyumba ya Kigundu nyumba ya maanyi nnyo. Nyumba ya bode nnyo. Omuntu omusajja mukulu ono gwe mbatuusako Kigundu alina n'ebizimbe ebiwerako mu Kampala. Ebizimbe ebiwerako mu Kampala nga babipangisa Kigundu oba Hamis Kigundu. Bagamba Hamis Kigundu yazaalibwa 1989 myaka 38 egy'obukulu. Yazaalibwa wali Kalungu Lukerere Uganda. Lukerere Kalungu era nga gwe nani ozaalibwa mitundu bye Lukerere Kalungu. Mwazaalibwa mu kitundu kye kimu n'omugaggwa omusajja ow'ettabu obagosa okwita Hamis Kigundu. Akasajja kano kalina ssente ate nga si yali awo nti mukulu nnyo bannaaye. Era nga bagamba Hamis Kigundu ebyemisomo gye yasomerako Kabojja International School mu Nnyonyo. Era nga yasoma School of Law ku Makerere University ne Bachelor of Laws. Bachelor of Laws. Era nga bagamba omulimu gwe businessman, investor, entrepreneur ate nga lawyer. Bagamba years active. Bagamba mu 2003 yatandikira mu 2003 yawangula award ya business motivation book of the year 2018 mu Uganda wano. Era nga yakulira group of companies Hamis Kigundu. Ndimu kukutusaako emukwatako. Ndowooza ennyumba yo girabaawo. Yeye ennyumba ya omugagga musajja mukulu nkiwa mumanyi mwena wosookera Hamis Kigundu. Kasajja kagagga nnyo ndowooza kalengerawo kaali kasowodde mu maka gaako. Kaali kasowodde. Nze onnja kuba mbatuusaako ennyumba z'abantu ab'amaanyi ba celebrity abasajja ba businessman osobole okumanya amatwale gaabwe oba amaka gaabwe bwe bakasibira. Ndowooza omulengerawo musajja alina amaka. Ndowooza omulengeddeawo ng'ayimiridde gaaga amaka ge. Abasajja balina ennyumba bannaaye. Basajja balina ennyumba. Omusajja ono alina ssente nnyingi nnyo bannaaye. Ovanga ku muntu ng'azitowa obukadde bwa $87. Ssente mpitirivu nnyo. Ssente nnyingi nnyo. Ndowooza omulengerawo yali asowodde. Omusajja ndowooza bano abasajja bamu kubakoze ssente nga bakyali bavubuka. Era obukadde bwabwe tebagenda kubonaabonako wadde n'akamu. Subira nti ajja kaaba ennaku ng'awezezza emyaka
5 oba emyaka 6 omuntu wokaddiiraawo otandikira okukaddiwa n'obeera nga amagumba tegakyakola bulungi ng'olumu alumu omugongo musubira nti anaakaaba ekikwatagana ne ssente kuba ssente zaazikuze ng'ate akyali muvubuka. Ssente alina nnyingi nnyo bw'otunula ebyobugagga by'alina bintu bingi nnyo. Ennyumba ye enyirira nnyo. Ndowooza omulengera ndowooza awo ng'ayimiridde. Ndi ku nnyumba ya Kiggundu. Omusajja Banange era nga bagamba mu Uganda mu 2021 bagamba Forbes, omanyi Forbes eno yetera okusunsula abantu abagagga mu nsi muno. Forbes omukutu gwa Forbes bamwogerako mu 2021 mu March nga yali asinga nga yali omu ku abasajja abagagga wano mu Uganda. Wealthiest people in Uganda. Era bagamba asita obukadde bwa $87. Omukutu gwa Forbes tekutera kulimba. Mwaka gwa 2021 mu March y'omu ku basajja abalondebwayo okubanga y'omu ku abo abasajja banagagga mu Uganda. Ninga kituufu musajja ono yakola ssente. Lengera ennyumba amazima, lengera ennyumba. Abasajja balina ssente, abasajja balina majja, abasajja balina akajja, abasajja balina money. Lengera gwe ennyumba. Nina kusaba osubscribing. Bagamba Kiggundu njagamba tuseko ku background ye mabega obulamu bw'engeri gye bwali butambulamu. Background ye yali etya. Bagamba yazaalibwa 1989 nakibagambye mu Kalungu district mu Central Region of Uganda era nga yali mutabani wa Mr. Aruna Segawa ne Mrs. Nakayiza Jaliya era nga yali party yaliko kale y'omu ku baana b'abazadde bano abaana be byasooka okuzaala. Y'omu ku baana abazadde be basooka okuzaala. Y'omu ku baana musajja mukulu ono kitaawe Mr. Aruna Segawa y'omu ku baana byasooka okuzaala era nga bagamba ye mukulu mu baana bonna Mr. Segawa, Aruna ne Nakayiza Jaliya gwe basooka okuzaala era nga bagamba yazaalibwa n'akulira mu family y'Obuyisiraamu, Muslim family era ng'ono agamba nti Obuyisiraamu bambi kintu kirungi nnyo era eddiini y'Obuyisiraamu agissaamu nnyo ekitiibwa. Ndowooza mugirabye ennyumba ya Kiggundu. Ngenda kusaba mbi osubscribing for ADTV UG. Stay on YouTube platform. Mweraba.